Akadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Obudde bwakedde nga bwa mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kyeyolese lwatu olw'ekifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono byafunyeyo okwatirira kw'ebire awamu n'enkuba entonotono. Nga kino kyavudde ku sseruwandula mpewo etudde ku bukiikaddyo bwa Africa ng'eno esindika empewo enkalu okutuuka ku ggwanga lyaffe awamu n'omukuubo ogw'enkuba ogutudde mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku olw'enkya ku makya n'enkuba mu bitundu eby'e Karamoja awamu ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba entonotono wabula nga masekkati ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tutunyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu London, Lagos amu ne mu Addis Ababa tusuubirayo enkuba wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu. Ate yo mu Washington amu ne mu Moscow tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu Dubai awamu ne mu New Delhi likyaliyo lingi ddala era nga mu New Delhi tuyisuubira okutuuka ku degrees 40. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi.